po jako akawuwo egumire atalewo egumire. Enfunda nnyingi wabaddewo obukuubagano mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party wabula ng'obukuubagano buno buva ku nsonga ezitali zimu okuli okukozesa obubi w'ofiisi saako ne banna DP okusojjagana nga bokka na bokka. Ata kesho egumire kila siku egumire ODP egumire ODP egumire. Enkya ya leero ababaka okuva mu kabondo ka DP banaabidde abakulembeze baabwe ab'oku ntikko mu maaso olw'okweyagaliza n'okuvumaganya ekibiina kyabwe buli olutatadde. Njagala tulabula abantu nti ekibiina kyaffe tusaba President addeyo atule ate alina okutuula naffe tutereeze systems abakulembeze kibata delegation of power. He is a lawyer. Akimanyi bakwate obuvunanyizibwa bwabwe aboyogana secretary sente twaziwa bwoba tosobola kuwa accountability then you're not fit to be in our office. Bano bagamba nti ensimbi ezisoba mu bukadde 3 ezibaweebwa buli luvannyuma lwa myezi 4 zikozesebwa bubi era nga n'emirimu gy'ekibiina tegikyatambula. Mu Uganda yonna nti registers ziri mu serial number bweziti nga tekikwetaagisa kwebuuza nti zino zavuddewo obawa kubanga office eri emu organizing secretary ekyo kyasalibwawo. Olukiiko olwo mbidde yalulimu nga vice president w'ekibiina. Bano era bakukkulumidde ne ssentebe wa DP Nobert Mao olw'okweyagaliza yekka oluvannyuma lw'okutegeeza nti ensimbi eziriwo za kukozesebwa ye mu kwebuuza ku balonzi kyokka nga tebannategeka na kulonda mu kibiina. Essente zonna eziva mu badewe lumu zino okubanga zange nga nze nzefuna n'enyizo kanti banensaba njabambalimu ku bitabo kasita sente ziva mu gavumenti n'olimu okuwa accountability ayijja alina okunoonyerezaako kubanga sente za gavumenti zirina okukola kye zaakuweebwa. Bwe bagamba nti bakuwa sente n'ogula ekyuma kya milioni 3 kyekyana ekikuba party cards kyekikuba registers n'otamanya kyuma gye kiri n'otalaga ndagaano yakyo olina okugenda wayijja akubuulirizeeko. Ekyo tekiriko okutya n'akamu kubanga tuli bamazima na bwenkanya. Bano bagamba nti banna DP okwetoolola eggwanga tebalina kaadi ng'era kino kinafuyiza nnyo ekibiina kyabwe nga n'abakulembeze baabwe beesuuliddeyo gwa naggamba. N'olwekyo ekyo IGG kyetugambye taking interest azuule kuba tetuyinza kubanga tusiba ekibiina kyaffe nga bannayuganda babonaabona ng'ate abantu amu bakifudde bakikwatidde mu nkwawo bali awo bekyangirakyangirawo ku tropikini e Masaka asimbuka ku tropikini wadde eno tropikini esenta y'ebyobufuzi ebeeraawo ekyankalanye region ebadde egenda okuba omusajja emugobe mu area yonna. Wano ababaka wano we basinzidde ne bawera nti bakufaafaagana na buli muntu yenna agezaako okusatulula ekibiina kyabwe ekya Democratic Party kubanga bba ekigendererwa kyabwe kyakukyusa bukulembeze. Kubanga abantu abamu tukizudde balina ebigendererwa ebyabwe bye baagala okuggusa nga beeyambisa ekibiina. N'olwekyo ensonga eno eri mu ddiiro nga bwe tugambye nti ekibiina obukulembeze buveeyo butereeze ensonga z'okuzza obuggya obukulembeze. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. DP egumire ODP egumire atalewo egumire atakesho egumire kila siku egumire.